tuuka entebe nyinza obutatuuka ntebe naye bw'ogifunayo gigule. Waliwo eyankubye enkikwe yaŋŋambye yagala puloti ya bukadde 6 mu bitundu awo ebyekawuku era ekigambo kyange kyabadde kyangu ne muga nti okutta emitwalo 5 ezigula Roadmaster King ze gali zimanyi ga kifuba oyagala Benz era we namuga nti oli ku geeti ya Spear Motors okonkona yagala yakamotoka nina emitwalo gyange 5 nina emitwalo gyange 5 ngenze ku Spear Motors. So ebiseera ebisinga ekijja okutwanguyiza obulamu kwe kusooka okumanya ki kye tusobola ne tukyawula ku kye twagala. Waliwo ze bayita dream cars, waliwo ze bayita dream houses. Omuntu asobola okuzimba ennyumba ey'ekirooto kye ku myaka 6 naye tekitegeeza nti nga tunafuna zimba nnyumba ya kirooto kyo fiira mu bupangisa. Omuntu asobola okufuna ng'alina dream car. Nze dream car yange Ronaldo ogimanyi? Prado ye motoka yange naye tekinnemesa kugula gisobola kugira mu kaseera bwe naafuna ezigula Ronaldo n'agigula kubanga nnyinza okulinda ezizimba kalina nekyembadde nzija kalima akasobola okunzimbira ebisenge 3 ne guggwayo. So kubuze mu Uganda obudde tuli mu mbuuzi kubuze mu ngenda kukolera olugambo jako abatulaba basebo ne banyabo mbalamusaako. Nze engineer Peter Dungu ndi director mu Focus Construction. Mbebaza abo bonna baba balindiridde programu yaffe era mbebaza okutubuuza ebibuuzo obutaweera. Yesebo weewaawo mbadde kukolako nkolera olugambo. Essimu zino oziraba? Nziraba. Eno essimu essente zayo tuzireke naye bwe batunatuuka kugula ssimu eno tekitegeeza nti tokwata ssimu. Ebimu eyinza okuba nga tebikola naye ofunye essimu esobola okuwandiika ebbaluwa. Kakati challenge gye nsinza okusanga abaana baffe bo bakyayina endowooza nti ssente zonna zaalina zigula wonna waayagala. Olusinga ye abaawulira nti nnyingi nnyo n'akola ku kyayagala n'atafa ku kikyasobola. Kati ate ako ke mbadde simanyi nti omuntu akutte obukadde bwe 10 ye abaawulira alina ssente nnyingi nnyo ate alina kyayagala kyasobola n'atakitwala nga nsonga. Kati mbadde simanyi obuzibu emirundi egisinga mbadde answer entuufu ebisigadde tubireka kubanga omuntu aga nti ayina omulimu n'ababadala ssebo mwami Lugonvu kakati bukadde 6 nti nawulidde ogamba estate naye mbuziri eyo mpigi tosobola kunfunirako wano mu Kyengera kumpiko. Ekyengera agulawo mwaka ki? Nze nagula Ekyengera emyaka 18 giyise. Otudde ku kyenkana ky'Ekyengera? Ngirawo 10 ku 10. 10 ku 10. Wagigula sente mmeka? Oba nagigula obukadde bwalina 7 ba 8. 10 ku 10? Nasooka nengula 5 ku 10 bukadde 8. Nenziramu nengula 5 ku 10 endala obukadde nga 17 nga erinnyeemu. Eri wagigula 8? Eri nagigula 8 yasooka. Ne wayitawo emyaka nga 3 nengula endala bukadde nga 17. Ng'ekubisiza emirundi ng'ebiri. Kulwalira 5 ku 10 y'Ekyengera sente mmeka? Bw'oba eri walungi awoli awendi egula obukadde 12. 5 ku 10? 5 ku 10. Obukadde 12. Zero enjingira mu beach Kyengera munene naye zero enjingira ku 10 nga yakyapa. Kyengera average nga yakyapa etoka kubala wakati w'obukadde 7 ne 15 nga tunoonyeza central business ku main ne tunoonyewo okwebaka. Main tumuleke. Wakwebaka wakati w'obukadde 7 ne 15 ku 2. Ekyengera nga tugyeko central business mwe tukolera business naye twogera ku kwebaka. Kijja kunyamba. Those answers tujja kufuna nga yakadde tuzigaye abantu bawe ne bobo kirabye mangu abantu bantu we nasooka okugula nagulawo obukadde 8 2.3 awo bwe watyo. Wali okulawo bagamba batya abantu? Nze kennyini neegamba nali nsula Lubaga kati nga Kyengera saagalayo nga njagala gula bwana Busega. Nenoonya poloti Busega naye nga buli wentuuka obukadde 25 obukadde 25 budde obu myaka egyo gye njogera kakati mu busoberwa obungi
bantwala ekyenjera naye nga saagalayo ne kangule nengulayo obukadde 8 kakati oluvannyuma lw'okubeerayo natandika okwagalayo nengulayo poloti ey'okubiri era eriranyi wange wennyini nenjigula obukadde 17 kakati ey'okubiri nga wayise emyaka 3 kati kitegeeza gye bw'obala emyaka 17 kwe tubalira kati sente zisobola okuba zikubisizaamu ekitono nnyo emirundi 10 so ewo ogambye awoli wali mu sente meka ekitono ennyo tiwakya kansi wa bukadde 10 no kitwali nti wazimbako kwata ku 10 kati osigaza watano ku 10 njagala gitu bwe nzija nga nkuwa sente wajinguza sente nedda nze nina neighbor wange ayina poloti yabadde agitunda temuli nyumba temuli kintu kyonna eri 5 era ku 10 naye babadde bamuwa obukadde 85 ye neighbor yennyini bwe tusalangana yagigaanidde nga yagitunda obukadde 12 kati kitegeeza 10 asobola okukifuna lwaki tukola ebintu bino kiri kye twatandikideko nti ebisinga ne bw'oba oyagala mmotoka ya bukadde 5 wagifuna ate era olina woolina otandikira ng'onoovuga emmotoka gy'oyagala kati kyekino ne bw'oba oyagala mmotoka ya bukadde 5 wagifuna naye tewali kiguza benzi ya tewali kiguza benzi ya bukadde 15 nga waliyo kapaso kubanga benzi oguze bizibu so kumanya nti oyagala benzi either noonya sente ezigula benzi bukadde 2 oba noonya sente zo zigula mmotoka ki butereevu so bwe kiba nga kyengera ku lwaliro wotugamba wali average bukadde 7 ku 15 nga si ku kkubo si ku kkubo nsanje omumanyimu nsanje mumanyi ploti zaamu ziri ku sente meka 5 ku 10 nga si kumpi kati tuvudde ku kkubo kwennyini watandikira ku bukadde kati bw'essente 35 bali paka ku bukadde nga 85 wakati wa 35 ne 85 tugende emaya wajja kubeerera wakati w'obukadde 35 kwega amaya n'ensangi enjawulo ntonotono naye kale maya osobola okukako n'ofuna kuva ku 3 paka era nga ku 7 bwe watyo awe waddako tuddako nakirebe awo ddako namagoma namagoma twamulese namagoma nabbingo katende tuyingire katende katende ali atya kati katende wajja kutandikira ku bukadde bw'essente 2 twogera ku poloti erina ekyapa obukadde 2 15 paka ku bukadde 5 twogera ku poloti ey'okuzimbamu ennyumba ey'okwebakamu 15 ku bukadde 5 5 ku 10 oyo katende tuyingide mpigi tutandikire ku miliyoni 12 paka ku miliyoni 5 awo tuli ku poloti za kwebakamu tetuli kuza business twebaka kati mpigi munene mpigi ye munene era olajaga nti nze nafuneyo obukadde 5 kati olwo mpigi tumugaziyiza tuvudde ku mpigi wano ne tugaziya mpigi okumpi tekisoboka bwe mbanga nyina obukadde bwange 10 tebusobola kunfunira nyina obukadde bwange 10 njagala kugula nsanje ompa magezi ki kakati ensanje osobola ofuna poloti y'obukadde 10 naye ojja funa ebintu 3 otherwise ekisookera ddala agitunda ajja kuba okusooka nga tamanyi ekyo kyekiyinza okusooka ekyokubiri oyinza ogifuna nga terina kkubo gituukako ekyokusatu oyinza ogifuna ng'eri mu lutobazi kati ku ebyo 3 oyinza okufunira poloti eri mu nsanje mu bituufu byonna obukadde bwange 10 ensanje bugula kyenkana ki bugula poloti ya fuuti 3 kwana 3 kwana nga terina kyapa tekuli kirala just ogula buguzi poloti 3 kwana tebungulira 5 kwa 5 ate kisoboka ensanje tekikyasoboka ensanje ekyo ne bw'oyagala otya tekikyasoboka ate buddo ate naawe lekayo ebuddo waliyo n'ekikungu
Munaye lwaki ebuddo wa kikungu lwaki njogera ebintu kujjako ng'ebuddo gy'oyogera era nga tugenze mu biri ebyetwogeddeko ebisatu nga tewali kkubo ng'atunda tamanyi oba nga ebiwandiiko bikyamu kambaweyo ka story kamu buddo yali 25,000 mwe batandikira okusala buddo obupoloti bwa futi wagulako ebuddo nakati nkyayinayo era nakati nazzemu n'engula ebuddo lwaki saagala kwewaako obujulizi naye kino kankibagambe poloti y'ebuddo Kimbejja eyasookera ddala yali futi 5x5 futi 5x5 nga teziwera waliwo 48 mutabweka ne tubalefa 5x5 bwali obukadde 5 n'emitwalo 7 kulaba bampita ennaku ezo ng'aliwo atunda poloti ekyengulu era okkuliraana waggulu kate yali ewana etambula futi 4 waggulu wansinga ejja neegaziwamu neekolana mu 5 kati wanejja ng'ekolana mu 7 side ne side 5 katubaleti 4x5 kale on average 4x5 eri yali ya 25,600 kati eno yabadde ya mwaka guwedde 2021 bagimuzza obukadde 23 kitegeeza ssente ezikubisizaamu emirundi ena bagimpadde ku bukadde 23 kati kitegeeza nti ebakuba 5 ku 10 eba mu bukadde 5 okudda waggulu so kino ekintu lwaki tubibaleetera abantu bangi balemwa okutandika si wala ekyewala tukiveeko nena mugongo wala naye abantu kasita akwata erinnya mindset ekyuka forgetting nti namugongo abamuzimba kizibu nnyo okugamba omuntu nti namugongo waliwo n'abajja ne baŋŋamba nti njagalayo poloti e namugongo toyina waliwo neyaŋŋambye nti mu bitundu by'ekireka ayagalamu poloti kireka kakati omuntu ajanaga nti njagala alina mmeka anti ez'omukaga ekitundu walako sisobola zimufuniramu ekireka miliyoni kagali agala 10 omukaga kitundu yadde ayagala ttaka lya lwere kyeziri ekireka naye babaguza ttaka lya lwere n'amala ogigula then ate n'atoba ne lwere kuba onadduka yafunewo zaafuna kakati ebiseera ebisinga bino ebintu tubitegeere bw'oba tunatuuka kuzimba kalina tolemwa kutandika mizigo ebiri ate era bw'oba ng'okyapangisa tosekereranga munaazimbye emizigo ebiri nga gigye kuba nayo nsonga obasaga ekibuga kyamulema naye gwe oli kuzaayo mpigi ye yalemera mu kibuga ali Lubaga asasula ennyumba emitwalo gy'essente 7 buli mwezi kati gwajerega eyagenda empigi yazimbayo eyiye emizigo ebiri kibuga kyamulema ali eyo mpigi naye buli mwezi n'abeera ku pressure ni landiroodi andi bubi abantu abamanyi ebbeeyi y'emmotoka be batavuga mmotoka ate bo babazimanyi nnyo eyo bamusedde ng'omubuuza nti eyo wagigula mmeka kyanze sinza gigula eyo bamusedde eyo wagigula mmeka kakati ebiseera ebisinga kyekirine mu kuzimba omuntu asinga okulaba ennyumba embi nti oyo asula wabi atalina ali muzigo ogwa munne so ebintu ebimundooza bituwa ekyokuyiga kituufu ddala abantu abamu ali n'abamu babitugamba si lwakuba nti ki naye tulivinga mu mbeera y'ekimalaaya tewali muntu nga mubadde mwetunda mwembi n'omugamba ngenda kufumbirwa akwagaliza n'akuwa amagezi kubanga omuleka mu kirimu kati okera ku makya n'okwata mupangisa munno agenda akulabireko poloti ate yo omuleke mu muzigo era ajja kuga nayeeyo nga wala akulemesa paka ng'osigadde omufaanana lwaki tolindako ne tunoonyaako wano e Busega ng'oli namba 2 n'oyita namba emu wadde muli ba mikono nga namba emu tagulanga ku poloti n'omugaa tugende ondabireko alina ebintu bisatu ekisooka either alowooza bw'afuna obukadde 5 bumukolera kubanga tabufunangako ekyokubiri kyalina ekyo kyomulaga si kyayagala temufaananya ndowooza ekyokusatu kyalina tondeka oba okitegeera waliwo n'ekyokuna
gwe kyoyagala bwaba takyagala ate yakutwala ku kyayagala ng'omuntu gwe ate kyotaliiko. Weebale nnyo. Kati mbadde nkigamba nnyo abantu lwaki kugaa kino nti nze muntu awa advisor abanyabaga nedda oyagala kumukyenayo nti noonyaako kweziri poloti tolemera ku gundi tebakusindika gy'otayagala tolemera ku kintu kimu oyagala bulenga nti anti kaakaki ebintu biri bwe biti ng'oyagala okukyusa obulamu bwo otamanyi kyosobola togenda nekyoyagala kijja kulema kubanga olaga nti nze sagala kusukka bulenga toyagala kusukka bulenga naye olina ezigula ebulenga tozirina olazigula bujuuko kati bujuuko nedda bujuuko wa sente mmeka 5 ku 10 tugambe obukadde wakati we 10 na 3 kwanaawo wakati we 10 kwana bayidawo ate bw'obalamu kubanga ne gundi abadde ayinayo estate ng'era azitunda obukadde 18 era awo oyita ebujuuko n'oyambuka waggulu oyise ku jomayi noyita ku kyaki n'oyambuka bwoti waggulu eyo otegeddeyo waliyo omukyala gwetwagulirayo omutegedde yagulayo obukadde 21 polotiki 5 ku 10 kakati naawe ayagala ebujuuko ekyo alese ku kkubo nno distance kakati gwe ayagala ebujuuko tegeka obukadde bwe obutakka wansi wa 2 ekitono nnyo 18 lwaki tubalaga nti sente entono zisoboka kuba tumanyi waliyo starting point yes tubalaga nezebbeeyi kyovula tugamba wakati we 10 kuba tumanyi waliwo awo eyebbalibbali eyo ojja mugwagundi yagulayo mwaka oguwedde ogambe lwaki yes ate in fact ebbeeyi y'ettaka ey'emyezi 6 egiyise si ebbeeyi y'emyezi 6 era omuntu ateekateeka okugula ettaka mu myezi 3 egijja teweetaaga kumanya ebbeeyi y'ettaka olwaleero kakati nze kankuzeeko kati n'emabega Jomayi ng'atandika okugula otunda ettaka yakola estate gye bayitanga Nalumunye Mutundwe oba ogijjukira koliko muganda wange najja wano n'engula ekyengera era ebiseera biri byegambye kati nga Jomayi obudde obwo poloti zazitunda obukadde 5 Nalumunye wano Mutundwe bukadde 5 naye nga ku 5 ate bw'osasulako obusatu talina buzibu naye njagala okugamba kyali kizibu nnyo okukwata muganda wange bakidde omukkirizisa gula poloti Nalumunye yali ayagala wali emakindi eruwafu ng'ayagala we makindi eruwafu nga yerabidde nti waliwo abagendawo nga kyalo Nalumunye kyali kyalo ng'era tulowooza wala nnyo naye kati poloti Nalumunye egula obukadde wakati we15 n'ebisatu Nalumunye getwali tulowooza Jomayi gye yatundanga obukadde 5 mu estate yennyini yeeyo ati abazirekamu ne batazimbirawo poloti zaabwe bazitunda 15 ku 3 kisinzira weeri omuntu ajja kwebuuza bwe ngula poloti wamma mwe bazimbi muzimbye amayumba ag'enjawulo mu estates musanga pulaani eryawo nti mwine estate okuza n'oteekamu ennyumba bweti ne bweti zirina kutunula eno zirina kuba za kalina zirina kuba za mabaati ga bbulaaka zirina kuba za mwamba akati abantu abasinga bwe balaba ennyumba z'omu estate nga zifaanagana balowooza nti waliwo komandi ebafoosinga no tewabeerawo abakaka naye emirundi egisinga olaba Mr. Lugongo bw'ojja mu estate n'osanga yazimbye ennyumba obwongo bwo bwegomba nga yiraba ennyumba kale maama singa naye nzimbanga eyo kati kireetera neyiba okugamba akuba pulaani nti olaba ennyumba eyo eriraanyeewo nange enkubira ennyumba nga bwetyo kati kireetera ennyumba zino ogenda n'oziraba nti z'amategula oli azimba atunuuliramu ku munne naye tewabeerawo muntu yenna agamba oli nti ennyumba eyo efaanagane n'eyooli okubanga nkiraba nnyo era nebaga nti zonna wamaziina kutunula eno lwaki nti estate ekkubo liba libayitako mweno kati gwe lwaki ogitunuza emmanju n'ekirala estate ebantegeke kati emirundi egisinga era kyanguwa ennyumba ezo okuba nti zifeesinze mu pozisoni y'emu mpozi ne challenge endala ekirimu abantu tubuzaabuzibwa olaba Arkwright njiraba yazimba ennyumba ze nga y'omuntu n'atunda eziwedde kati abasinga balaba nnyumba za estates ezo ennyumba zemulaba ezisinga ezifaanagana kampuni eba yazizimba bwetyo yo netunda nnyumba ngera kati bw'owulya Buganda Land Board wezimba ennyumba eno wa ekigo nene Sentema
kati ye kola plan yaye muje bayita master plan negenda negikola approval bwe malo gikola approval nejja nezimbirako ennyumba 10 nga ozisasula busasuzi already plan yakolebwa da inspection yayo neggwa kati plan ezo zizimbwa zonna ennyumba omulundi gumu kati ba client ne bajja buzibbo ne bagula nnyumba ne poloti bosanga nga batunda poloti tebatera kuwa command ya nnyumba kijoyina kuzimbamu kyabulabe ki era birungi ki byenfuna mu ggula ettaka mu estate ekisookera ddala estate erina ebintu byemukolera ewamu kati tugamba amasanyalaze gabadde wala mu estate abantu bano basobola okubeera nti bagaleetera wamu amakubo kati gwagamba poloti ya bukadde 6 naye nga yataddeko percentage ya mitwalo 2 gakopeninga amakubo gammwe mu estate era kyovola nti osanga mu estate amakubo nga malungi naye ng'emirundi egisinga kikolebwa ku percentage ya ssente zino nti waliwo ebintu byosanga nga mubikolera wamu ng'abantu ng'abantu gwe yadde tokitegedde aguze ono akuguza poloti aba yakuggyako dda percentage akakuterayo ekkubo ekyo kyekisookera ddala gwe kiwandibadde ogamba obwomu nti ntwalayo masanyalaze emiti 5 kizibu mukisondera wamu kubanga mubanga kyalo ate bw'ova ku ekyo estate emirundi egisinga abantu abagulayo baba beetegefu okukola kyova olaba nti estate bw'oluvannyuma lw'emyaka 2 gye wali olabanga eya layisi ogenda okutuukayo nga yafuuka ya bbeeyi nnyo lwansonga abantu abagulayo bagulirayo wamu ettaka ne liggwawo bonna ne batandika kuzimba bagula wamu ne waggwawo ne batandika kuzimba ate gwe ogenda ng'ogenza eggula ku muntu bw'omu kitegeeza neiba wagenda kugira nga bakyaliwo nsiko akusalira ku kibanja kye tanatuuka kitunda ate ono westate yatunda lumu ne mutandika mwenna okukola ki okuzimba kitegeeza wagenda kukulaakulana mangu nnyo mpozi n'ekintu ekirala ekyendaba mu estate nti bano abaami abatera okutunda ettaka lya estates bakola research emala ku ttaka eryo nga tebannalisalamu poloti kati kiba kyangu nnyo okufuna ebiwandiiko ebituufu okusinga gwe lwogenda ng'omuntu okole research eyiyo kubona ali mu bizinensi in that nti singa lugonva akeera ku makya n'abatuuza ku estate ng'eriko vulugu ate nga neyo tonnagendayo ye mwami lugonvu guno gwe mulimo alina oguprotectinga nga tannasasula ttaka eryo nti ttaka lino ngenda ddisasula obukadde bwange 2 nti mprotectinze ntya miliyoni zange 2 kuba zize olwo gwe tannakuggyako kati ye ali mu mulimu gwa estate alina okukola research amala bw'amala okulakasa ebiwandiiko bituufu n'asasula ettaka eryo gwe kyotagenda kumenyeka nakyazze n'omugulako nti gw'osanga bye yatuyanira dda gw'osanga byonna nga yabimala n'agenda ne mulandizi n'akola ne kopi ezo zonna n'amala nasala n'ebyapa ebyo byonna tebasobola bimusalira ettaka eryo terindagenda mu process ntuufu ofuna akulwanira aba yamala edde ezo zonna entalo zikuyisaamu kati ate gwe ataguze mu estate ebyo byotandikiramu nokola research nokola biki ani atunda lwaki atundawo ettaka linakolebwa litya transfer kati ate bw'ojja mu estate osanga byonna baabimala dda ng'olwana na transfer yiyo nga muntu si transfer ya ttaka lyonna bibi ki ebirimu estate ekizibu kyayo nze nganze omuntu kyendaba nsi ekisookera ddala bw'ogula poloti ya 5 ku 10 ogenda okudda enkeera nti wennina wafunda njagala 5 ku 10 endala nga bagisasula dda kati onoonya bw'ogaziwa nga bakulya dda nga tosobola neibe yagula naye alina ekirooto kye kyakuzimba awo ne bw'abagguza ajja gikubisaamu emirundi 3 kati awo wali obuzibu nti bwe ngenda n'engula ku muntu alina ettaka lye n'ansalirako ate mba n'omukisa oguddayo nga wayise emyezi 6 oba omwaka ne mugaana emuzeeyi wano wampa wafunda nyongerayokko nakwongera n'okola ki n'ogaziwa ono estate kizibu nnyo estate okubeera ne poloti okumala emyezi 6 leero weeziri mwezi gumu 2 poloti ziba ziweddemu kitegeeza olina kufuna yagwa ate ne bwe zinaaba ziggweddemu kitegeeza ne bwe zinaaba zikyalimu togenda kufuna akuliraanye akuliraanya ajja kuba mulala eyatwalawo ate gwe nga atakuliraanya ataali wala kati obwo bwe buzibu obuli mu estate obusooka ekizibu ekirala kyentunulira mu estate ng'ogyeko ekyo abantu baayo
oba baba ba kirasi yemanyi nga bo buli omu afa ku bibye tojja kukeeranga mu bano baneiba baffe abapoloti zino ezaffe eziri loko maama gundi jangu munnange onnyambeko nimiraako wano omwana wange munkuumireko awo buli omu afa ku bibye estate oli agula poloti ye n'ateekawo ekikomera kye n'akeera n'avuga emmotoka ye n'agenda ku mulimu lwa nsonga ojja musanga nga neiba muganda neiba mukalamojja neiba munankole neiba mutoolo oli avuga boda oli wa taxi oli akola mu banka tebalina kibagatta tebalina mbozi bagatta kizibu nnyo omuzimbi okunyumya emboozi ku peegi y'emu efaanagana n'omusuubuzi tebikwatagana buli omu afa ku bibye nendowooza ensi weeri kati era yeeyo ate tunaga obudde bw'olugambo bwaggwawo dda kiki tutogeddeko ndowooza twali tuyagadde okutunulako ku saidi eri ey'okuzimba omuntu yeewaza atya okubbibwa seminti omuntu n'atula n'asiiba ku saiti akuuma musenyu tebagubba naye tukyalina obudde tusobola okufuna eddakiika nga 5 2 tufunzeemu kiri fine nze ekisookera ddala endowooza yange ya buntu nze ekisookera ddala ku kwewala okubba ekisooka number 1 si gwe kubaawo ekisookera ddala tokozesa muntu gw'oteesize nze era nkigamba nnyo abantu abali ebweru kuba bebasinga nze okumpa ssente mwami Lugonvu ab'ebweru naye nze nkugamba kya bbeeyi nnyo okukwata kojjaawo atalina kyamanyi ku kuzimba n'omuwa ssente ajja antegeerere angulire ebitafaali byasanze angulire omusenyu gwasanze angulire ebitiititi ebintu ebyo biraba kya bbeeyi nnyo ate bannaffe kye batamanyi kati lwaki noonya omuntu gw'owulira ng'omwesize bw'owulira tomwesiga tomuwa mulimo gwo ekyo kyekisooka security number 1 nze bwonneesiga nfunamu akagamba bannawe omwami oyo yanneesize olaba neesiga ontyo nange ekyo kinkuuma njogera nze naye ntegeeza omuzimbi kinkuuma mu mutima gwange okugamba nti bambi omuntu ono yanneesize yampadde ssente ze oba yaleese semiti n'amuteekawo yagenze kati ekyo nange kimpa mulaala egamba ti nina okukuuma ki akalimu kano kubanga nange ono naye yampadde ki ekitiibwa kati ekyo kyekisookera ddala kukuuma obutakubba ekyo kyekisooka ekyokubiri kyendowooza nti kikulu nakyo ebintu bino ebikozesebwa bw'oba osobola okwewala nnyo okuwa omulimu abantu abali awo ku kyalo anzize kugula kyengera nsanzeewo awo neiba alina omuzimbi awo n'amumpa nakyo bw'oba osobola kireke kozesa avudde ewala era ndowooza mugyeeko ewala lwa nsonga ojja kuba omutegeera nze era nkigamba nnyo abantu nze navanga wano nenyena nenzimba nnyo Kenya naye nga nze n'oluswayiri sirumanyi naluyigira eyo naye bantwalangayo babeerangamu kiri nti oyo mwana wa gundi yazimbira gundi ne bantwala Kenya mayiro mmeka nenyena nenzimba kati nze ekirowoozo ekyo yange kisookera ddala okukuuma ebintu byo omuntu ne bw'omujja wala muteekemu ssente ez'emmere muteekemu ssente ez'okusula ajjegaze ku mawanga ngazze ku ggwanga kukola mulimo agumala agende n'emikisa gino egitundatunda ebintu gundi agula tebajja bamanya nnyo yadde ojja bongeramu kasente aka transport ne ssente ez'okulya kubanga oyinza okubasuza naye kijja kuyambako mu kukuuma ebintu byebyo sisitimu y'okusasula olunaku n'okupata neriwe savinga sisitimu y'okusasula olunaku ya bbeeyi nnyo ku muntu nannyini nnyumba etya lwenzifunye lwenkuwa n'ozimba n'ogenda ya bbeeyi nnyo lwa nsonga gw'osasula olunaku alina ebizibu bye ng'omuntu naawe amusasula olina ebizibu byo ng'omuntu seminti bw'alwawo okutuuka olunaku lw'olumuwa enkuba bw'etonnya olunaku lw'olumuwa okitegedde bw'ajja n'alwalira ku mulimu olunaku lw'olumuwa nze yamuwadde omulimu gwe nti njagala nnyumba ewedde bw'aba tagituusizza weeyina kuggwa sina lunaku lwe ngenda musasula talukoze ate sigenda kuyomba naye lwaki otuddemu
kubanga nze munnayo nze njagala nyumba yange gwe oba omulimu ogukoledde emyezi 5 toyinza nagukolera myezi 5 nawe oyagala eggoofu ne ssente zo ogende ku mulala oyagala ssente zo ate onoozifuna otya omulimu guno togumaze omuntu azimba lunaku level yagwawo ateeka okuba ng'ali mu level ndala nnyo nnyo nga n'ebigendererwa bye biraba wano kumpi naga kanzimbeko ko matafali ago gaggwewo enfunye y'akasawo kange akaseminti naye bw'oba ozimba mulimu gwo nga ddala olina ekigendero oyagala guggwe ekyolunaku tewandikitunuddemu nga nannyini nnyumba ekyo kirekere bayinginiya bakozesa abakozi baabwe olunaku gula matiriyo muteekewo matofaali weegali gwe leeta omukozi mubuuze ekibuuzo ennyumba yange wano ogituusizaawo ssente mmeka ne bw'aba agenda kukuzimbirako musingi gwe mugamba omusingi gwange oguzimbira ssente mmeka mukkanye ku ekyo aguzimbe okusinga lw'omusasula ng'olunaku olwo oyombe naye yesebo kiki etutogeddeeko bingi naye ndoza tubisindike ku lunaku olulirako bingi nzikiriza okuba nti oba oliayo ebisinga tubimulungudde abantu bangi babeera n'ebibuuzo nagamba ebiseera ebisinga nkibagamba nnyo abantu mukono ali atya ennaku zino abantu baagala nnyo mukono puloti z'emukono ziri zitya mukono wafaanagana n'ewakiso avireegi ya mukono yonna n'ewakiso enjawulo ntono wakiso alina ekyalo mukono alina ekyalo mukono alina tawuni wakiso alina tawuni era bw'oba okola avireegi ya disitulikiti ezigezaako okufaanagana ennyo mukono n'ewakiso omuntu ajagga nti naguze puloti ewakiso namusera omumanyi nnyo manyiyo ngamba akabeeyi ke ali atya kati namusera abantu baagala nnyo namusera bukadde 3 namusera bukadde 3 ate ki ekitundu ekirala ekiri mu wakiso omwo ekitunda ennyo ne wakiso omumanyi munene kirayika wakiso bw'otwogera wakiso ndowooza oliaga nti nagula puloti ku bukadde 4 nagula puloti ku bukadde 4 wakiso oli n'amugamba olimba nze nagigula ku bukadde 7 ekibuuzo ekiba kirina okuddako nti wakiso oluddawa kuba ne bw'oyogera ntebe wakiso mukono ono puloti za mutu mbalala mukono ali mbalayo mukono wakuze mbalala mukono wakuze era kati mbala bwogerageranya mbalala mukono wetugeraageranya n'ensangi 3 era bwe watyo 3 ne wali ebbali mbalala eyo wali ebbali eyo walabe wali ebirombe by'amayinja eyo wali ebbali eyo kadde 18 ebbali eyo wali ebirombe by'amayinja oba olabayo average omuntu ng'ayagala okuba ng'ajja n'akolera mu mukono ategeke ssente mmeka eza 5 ku 10 ategeka obukadde wakati wa 3 n'obukadde 8 oyo ye mukono wakiso ng'omuntu ayagala okuva yajja akolera e Kampala era naye ategeka obukadde wakati w'obukadde 3 n'obukadde 15 waliwo omuntu ayagala okugula poloti enansana 5 ku 10 ategeka obukadde bw'essente 15 kudda waggulu si bulamu na Uganda ng'oyagala okumanya ebbeeyi y'ettaka tobuuza yaguze mwaka guwedde buuza ava okugula oba si ekyo ava okulamuza oba emirundi egisinga oba ova kulamuza oba otegedde ebintu bingi ate era ogenderera omuntu agula ettaka ayinza okunoonyeza poloti emyezi 3 nonze nyina beŋŋamba ate bw'oba toyagala ggula abatunda olaba bangi nekwata ssente zogambe njagala ettaka lwotegeera amaanyi g'ettaka mukunoonya kati nze nyina abantu benkigambe ebiseera ebisinga bwe mpulira oli nga byayogera kyaliko takitegeera nga mugambo olinawo abooluganda lontye toliwo mu ggwanga nti olinawo abooluganda lontye bakubire ku simu obagaye nti njagala puloti egindi bagende bakubuulizeeko kabeeyi ofune ekirowoozo nti nze njagala gwe nti njerifunayo ekirowoozo odde ogule kijja tuyamba si bulamu na Uganda twabagambye ennaku ezimu tugenda kusooka tulekeeko nnyo ebintu eby'ekikugu kubanga bikulu naye amazima ga Katonda bwe tuneesiba ku by'ekikugu tuyinza obutategeera bulamu bwa buli otegedde ezizimba ennyumba naye woogigula tujja kujjanga wano oluusi tunyumyemu bunyumya naye nga ndowooza amagezi mwe tujja okugajja nga bannaffe abanywa ku mwenge bagenda mabaala ne banyumyamu kati naffe tujja kunyumizangako wano oluusi tusobole okwewa ku magezi kituyamba okukola basebo ne bannyabo mbasaba nnyo mbeebaza okutugoberera ate mbasaba mu ngero tugoberera Focus Construction Company osobola okuyita ku simu zaffe 070858 oba 0776858206 siŋŋaanibwa Nateete okuliraana Oilcom petrol station
Webale nnyo awebalira ddala nange bwentu bwenjagala okubanga mbasibula akadde kaakano katambudde bwe tutambudde ffenna mwebale nnyo mwebalira ddala bingi ebyogeddwa bingi ebikubaganyiziddwako ebirowoozo nkimanyi nti abasinga muli mu kutya naye gamba nti tewali kitasoboka singa ozuula ky'osobola tewali kitasoboka singa ozuula ky'osobola buli muntu agula emmotoka singa anaazuula gy'asobola ate kirungi nnyo okumanya ky'okolerera kya bbeeyi ki ebiseera ebisinga newankubadde ng'ebbeeyi ekyuka naye ebiseera ebisinga bw'obanga olinako idea kijja kubanga kikuyamba munzikirize nange mbasibulira wano nze Ssentongo Frederick Lugonvu awangaale. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka council approvals architectural and structural plans okuzimba kwonna okusereka roofing and ceiling okuyooyoota finishing and plastering amasannyalaze wiring eby'amazzi ntegeza plumbing okusiiga langi painting okukola enzijja compound designing ne gardens ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero tuli Natete opposite All Competitor Station. Esimu noti 7776 858 206 ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 333 061. Focus Construction Company. Let's build the future.